Muzira Kisakyo ne yasoose ku crime scene n'alaba ng'ekirina okusooka okutaasibwa namba puleeti ya mmotoka so si bali munda mu mmotoka. Era ye atali nannyini mmotoka namba puleeti yamukwatiddeko w'okulaba nga gy'alina okusooka okuggyako dhani okusooka okusikayo abali munda mu mmotoka. Obubenje bungi obuguddewo naddala obw'omuliro naye abatuuze bafokasinga nnyo ku ky'okutaasa abali munda mu mmotoka so si ky'okusumula namba puleeti. Nga n'emmotoka z'amafuta nnyingi ezikutte omuliro sirabangako ekutte muliro naye nga namba puleeti bagisumuluddeko era namba puleeti naye ekwatirako omuliro. Waliwo enjawulo wakati w'okutema n'okusumulula. Bwe weetegereza namba puleeti zino baasumuluddeko nsumulule tebaatemyeko nteme. Musajja kyono omuzira Kise yawulidde akabenje nga kagwawo n'ajjira ddala lumu ne sipaana erina okusumulula namba puleeti ey'omu maaso ne namba puleeti ey'emabega. Era obudde obwo yabugjeewa nga tannafunamu kirowoozo nti emmotoka eno mulimu abantu era teyeesudde yokka n'agenda n'asumulula ey'omu maaso n'asumulula ey'emabega naye ng'ayita wakati mu nzigi z'emmotoka nga munda mu mmotoka mulimu alaajana. Okusinziira ku sipiidi emmotoka eno gye yabengeyerezzaako nga teyina na sikuraapu ebeera yawadde eyaggyeko namba puleeti obudde bungi nga tennakwata muliro. Era ono eyaggyeko namba puleeti teyabaddemu nakwekeka nti emmotoka eno singa ebwatuka nnyinza okubwatuka nayo. Katugambe yabadde n'omutima ogulumirirwa, yabadde n'omutima oguyamba era Mukama amuwa omukisa olw'okubeera omusamaliya omulungi. Naye mutima ky'ogwo ogulumirirwa namba puleeti nga tegulumiriddwa ali munda mu mmotoka alaajana nti ŋŋenda. N'olumirirwa namba puleeti ey'omu maaso n'omala n'oyisa emikono oba n'otambula n'ogende ku y'emabega naye ogirumirirwe nga totemyeko nteme wabula osumuluddeko nsumulule naye ng'ali munda mu mmotoka ali mu kulaajana naawe omulaba nti afa. Katugambe ye teyakirowoozezza nti emmotoka eno mubaddemu omuntu akakasa emmotoka eyo yeevuze bwevuzi era namba puleeti ng'emmotoka erimu okubengeya oba nga nnyini mmotoka ali mu kufa ye yabadde egenda kumuyamba ki? Bwe ndekayo okuyimba Mungu ayomba nti gwe nawe ekitono azannye buzannyiika nnyimbe kubanga yampa Katonda. Abawagizi abange mukka emyoyo ndeeseeyo ate bino mbijje lugendo tebinzigwangako mu mutwe nkyabirina. Yeekolera ttongwaye nzayimba mumanyi nafuuka muganzi bwe nfunayo mbawaako kwaka akatono. Nina ekibuuza nyamba nziremu emikwano n'eŋŋanda tunoonya asinga bw'oba ggwe owaani ekyama kyo ddala. Seŋŋamba emikwano mwendya ettooke mmasize ntyawulira eŋŋanda zino nazivaako okuba tetwajja balongo. Okwagala obusika yafuuka ensonga muganda we akutta ku myaka emitono naddala ng'obwongo bwafa emisuwa. Nga n'emikwano mingi naye mulimu emibi togenda kapaalo gigendeko mpola mubaamu emirogo. Ekibuuzo kya leero kigenda okulema kubanga n'emikwano mingi nagyo kale gisingako bwe mwayonka. Nze yeekolera itongwa nagezezzaako nnyo okukkiriza nti mutabani wa Sudiru Lupaleeriya yafudde kabenje naye byagaanyi. Wakati nga nsemberera okukkiriza nti kituufu kaabadde kabenje ate ne zijja zireeta. Wuliriza bulungi akatambi kano era keetegereze bulungi. Actually fokasinga nnyo ku kalaba so kawuliriza. Omwana wa mugagga, omwana alina obusobozi obubeera ne driver. Abujja abadde talina driver. So I should explain that in English and you can put in Luganda. First, you should know that Rajiv had a driver, but Rajiv is also a motor rally driver. Do you guys know that? Yeah. He drives sports cars. The car he was driving is a Nissan GTR. It's a sports car, one of the fastest cars in the world. So if he's driving that, when you are a sports driver, you are driving a sports car, you don't call it a driver because you enjoy the thrill of driving. Yes. And because he's a motor rally driver, driving a sports car, in the night when there are no cars on the road, he was doing his thing. He was trying to, the car had been refurbished 100%. So he was
Mukulu Andrew Mwenda, ekibuuzo wabbye kyaki? Ekibuuzo baakibuuzizza ono era nga musajja mukulu. Era nga abadde naye amanyi Rajiv. Era nga buli omu akimanyi nti omwana yafudde kabinje. Ki ky'obadde omwewaza okutomera? Mwana muto nti abadde agenda kunanaagirira mu bibuuzo. Lwaki akazindaalo babadde bakatunuzza mu ono gwe babuuzizza ekibuuzo? Nobba ekibuuzo, gwe noddamu ekibuuzo ate nga tokizzeemu nga bwe bakikubuuzizza. Ekibuuzo kiri kimu. Ekibuuzo wabbye kyaki? Oba ye ggwe mwogezi wa famire ya mwami Lupaleeriya nga gwe baataddewo okwogera ku nfa ya Rajivu? Bw'oba si gwe baataddewo okwogera ku nfa ya Rajivu, kitegeeza buli abadde amanyi Rajivu eyazzaawo kungubaga yabadde akkirizibwa okuddamu ekibuuzo singa bannamawulire babeera bakibuuzizza ye. Lwaki wazzeemu ekibuuzo ekitaabadde kikyo ne kinzizaayo ku lunaku lwe baakuba Shiba evviivi? Shiba n'agamba nti eyankubye evviivi musirikale w'amaanyi nnyo. N'ovaayo mangu nti nze sinnakwata ku Shiba, kyokka ng'ate tewali yali akusonzeemu. Ani yali akugoba oba ki ekyali kikugoba okutuuka okudduka emisinde singa wali toliiko munene gw'ozibiikiriza? Lwaki wazzeemu ekibuuzo kino nga ffenna tukimanyi nti omufu yafudde kabenje? Ono wabadde omutiisa kutomera ki? Ono wabadde omwewaza kutomera ki? Era wabadde omwewaza kuddamu bya kisiru ki? First of almost babuuzizza nti mutabani w'omugagga ku levo y'oyo omwana talina driver, gwate ozze mu bya the one of fastest car. Gitti biki yabadde mu good condition. Omanyi yere lwaki tewazzeemu ekibuuzo mu bulambulukufu wadde nga tekyabadde kikyo? Era nga yeggwe wekka mu nsi muno amanyi okwogera ono gwe babadde bakibuuzizza kasiru, oba yeggwe mukongozi ono Mmandwa kwayogerera? Omanyi ekibuuzo ekibuuzibwa Emmandwa kiddibwamu mukongozi. Ono gwe babadde babuuza ekibuuzo yabadde Mmandwa nga ggwe omukongozi yeggwe eyazzeemu ekibuuzo ekyo. Obudde obw'ekiro omwana oyo Crown Prince w'omugagga oba omu ku bagagga abasinga obugagga mu Africa nontoonule in East Africa. Era nga ne kitaawe gye buvuddeko yagenda n'akola statement n'aga nti nze ne bwendifa Rajivu waali okuddukanya ensonga. Okusinziira ku bantu abo bizinensi ze bakola ezirimu okuwola n'okubowa ebintu by'abantu, nga mu bintu by'abantu mwalimu ne DFCU, bagitanga Global Bank. Was it? Global Bank. Ne bagizza mu Crane Bank. Ebizimbe by'abantu bye batutte nga bw'omanyi bizinensi y'okuwola singa olemererwa okusasula omusingo gubeera gulugenda. Naye ebiseera ebisinga omuntu afiiriddwa ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kimukaluubiriza Mukama yaweera yajjawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku wange. Kakati ono gwe batwalidde emmaali ye mu kaseera ako tayinza kukimanya nti yalemu okusasula, tayinza kukimanya nti agitutte mutuufu yamuwa ssente ze, era asigaza obusungu ku mutima buli lwayita ku kizimbe ekyali ekikye nga baakiwanikako amannya amalala. Buli lwayita ewuwe ne bamugamba eyo ebeera trespass. Omuntu ono musiru nnyo obutatya bantu be yanyiiza kubanga babalina be banyiiza, era kizibu nnyo okutambula olugendo nga toyina gw'onyiizizza. Olaba nze itongwa obuyitongwa nina bennyiizizza nkumuliitu era nga benneesunga olunaku lwe bagenda okundabirako. Omwana oyo musiru okutambula ekiro ssaawa 8 ng'ali yekka mu mmotoka ku bizinensi ze bakola. Waliwo kye tuyita okuwamba omuntu tufune ransom. Oyo omwana aziise ku bantu bagagga abaana b'abagagga banne oba baganda be okuva mu basajja abagagga abalala nga mwe muli ba Susan Magala nga baawamba muwambe ne basaba ransom.
Muzzukulu wa Kirumira bamuwamba ne basaba ransom weewaawo ye yasobola okukomawo oba okukomezebwawo. Bantu bangi abawambiddwa nga basaba ransom, omwana oyo takimanyi nti aliko ransom ennene nnyo. Singa obeera omuwambye lwasazeewo okutambula yekka obudde obw'ekiro ate n'atambulira mu mmotoka gye bamumanyiddemu nti ye, nga ne kanaabe akimanyi nti ye mmotoka ya Rajiv, nga n'owa boda akimanyi nti ye mmotoka ya Rajiv, ne lwasazeewo okutambulako ekiro yekka obw'omu obwa Namunigina n'atambulira ate mu mmotoka mwe bamumanyidde nti yiye, ate n'atambuliramu obw'omu obwa Namunigina. Tusooke tutunuulire ku ssaako y'omwana oyo. Omwana oyo abadde mukwano gw'abamuhoozi kubanga buli gwendaba avaayo ayogera nti Rajiv mbadde mumanyi neyatuuse okuwamba okufuuka omwogezi w'omufu oba omwogezi w'okufa kw'omufu. Era kakiriiki ako k'abamuhoozi. Tugamba ono asiiba ne bamuhoozi, anywa ne bamuhoozi, abadde asobola okutambula obw'omu nga tewali kakodyo konna kafuna security naddala obudde obw'ekireeyo. Tulabye emmotoka nnyingi ezigudde ku bubenje era ezikutte omuliro, naye kizibu nnyo emmotoka ekutte omuliro obutasigazaawo scrap. Abaayi, emmotoka omwabadde Rajiv Lupaleria yabaddemu endomola ya asidi eyagisaanudde ne scrap n'atuuka okukulukuta. Kigo kya nnabaki ekyo kye yagudde nga teyavudde waggulu nti agenda kugwa wansi, naye nga just emmotoka yabadde ku speed n'etomera bipavement eby'oku kkubo ne bikunkumula emmotoka ne bijakisa omuliro n'ebulwako ne scrap. Nzikiriza speed emmotoka kwe yabadde bw'eba etomedde esobola okukwata omuliro, naye olaba ennyonyi evudde mu bwengula n'egwa yeesobola okukola sigiri, ate emmotoka ekoonya obukoonyi kipavumenti, nga n'emmotoka ey'amafuta eya petulooli bw'ekwata omuliro esigazaawo scrap. Emmotoka ya Rajiv yasaanuuse busaanuusi. Mwagiyiridde ki? Njagala mukulu Sudiru Lupaleria tukole bwe tuti. Funayo emmotoka eya sports car oba eri mu kika ky'emmotoka ya mutabani wo wadde nga tagenda kudda netuuka nga ku butuufu bw'ensonga. Olukusense bwe luli omwana otoyinza kwesuulya egwa naggamba kubanga n'abasigadde waka ebiseera ebisinga babeera baana oyo alese abazzukulu bo. Njagala ofuneyo emmotoka mukulu Sudiru Lupaleria ogiwanike mu bbanga. Ofune emmotoka ey'omukono ogiwanike mu bbanga, omale bagiteye ekkate ku ttaka. Bw'emala okwekkata ku ttaka mugiire amafuta ga petulooli, mugikumeko omuliro, mulabe oba tewasigalewo scrap. Footage. Uganda Police oluguudo olwo lutera okuyisa mu 7 tasobola kumala wiiki nga taluyiseeko mirundi giwera 3. Kamera zammwe zizibiriza waliwo kiguddewo, oba kamera zammwe zeekanga ebibwatuka. Ewafiira lw'omwe kamera zaali zivuddeko, gwe tumanyi gwe batta obusi. Ewafiira Ichuli kamera zaali zivuddeko, gwe tumanyi nti batta busi. Kamera zino zetusaasaanyizaako ssente y'omuyi w'omusolo ennyingi ennyo nga tezisobola kuproducinga footage ku nfa y'omuntu alinga omwana wa Kirumira, omwana wa Sudiru Lupaleria. Zinaatuwa footage wannakyagabanga bodaboda emukoonye. Zinaatuwa footage wannakyagabanga ababbi bamusikako kasawo. Oba kamera zammwe zeekanga akabenyo kawepwa zonna ne zizimeera. Ye ate zaali tulaze emabega nga tekannagwawo, naye zisensinga ddenja ng'enaagwawo
ne zigamba nti ffe apaana tuveeko. Mutuwe footage ow'akabenje akaaguddewo. Kankubuulire wabeerawo ensonga ebaawo nga tekyali ya famire, waliwo omujegajja okugamba oli wa famire. Gwe tokimanyi nti ku bafu betukozesanga omuggo mu kateebe ffe tuleme kukola tutyo. Rajiv Lupaleri engeri gy'abadde big figure, omwana w'omugagga, mutulage ku footage ng'avuga bubi emmotoka ng'agivugira ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu. Kirage ffe abawejjere nti olaba akabenje katutte omwana w'omugagga ate nze itongo atalina akayosira. Mutulage mutaase eggwanga. Mutuwe ku footage tutaase eggwanga. Era abantu bayige enkozesa y'oluguudo nti emmotoka naddala ba racers ne bwekugamba nga nti sikuwulira. Sooka opima oluguudo kwekugambira nti sikuwulira. Secondary, oyo omwana atambuddeko amanye enguudo ennungi kitegeeza ki, ng'era yali yakaveera ndani. Emmotoka omuvuzi wa racer ne bwekugamba nti sikuwulira, oluguudo luyinza okukutimawa. Oluguudo dwo luyinza okukutimawa kubanga enguudo za Uganda waliwo sipiidi kwetuuka. Yo yennyini emmotoka n'ekulaga nti ogenda kufa. Kakati newankubadde eba sports car kituufu esobola okudduka okusinga ku mmotoka za bulijjo, naye era teyinza kudduka ng'ali ku nguudo z'e London, ng'ali ku nguudo z'omu America, oba ng'ali ku nguudo z'e UAE, oba ng'ali ku nguudo ez'e China. Gwe kyogamba omwana oyo teyalina mutima gubalirira bulamu bwe. Katugambe yali anyweddemu oba yali atamiddemu. Baani abo be yali anywa nabo abaamuleka okutambula obwomu mu mmotoka ewenyuuka obuweewo obudde obw'ekiro, kyokka nga bakimanyi nti atamiddemu ate ng'agenda kutambulira mu sports car. Baani abo abaali batamwagala abaamuleka okuva ewaka obwomu? Baani abo abaali batamwagala okuva ewaka obwomu? Nempunzika nga ngamba tebigatta. Motoka yasaanuuse nnyo, motoka neebulwako scrap. Era ndabira ddala ng'omulambo gwe gwagudde ekkabenje, si Rajiv ye yagudde ekkabenje. Bwe kitaba ekyo wasobola okubawo possibilities nga Rajiv yavudde ku ladda, naye ng'ezo ntono nnyo, naye nga bisoboka nga Rajiv yavudde ku ladda. Otherwise bw'aba mukulu Sudiru Lupaleri ng'omwana we yafudde, nkakasa naye mu mutima akimanyi nti omwana we teyafudde kabenje, wabula omulambo gwe baasudde ku kabenje. Kinzizaayo ku mutabani wa Gilbert Bukenya gwe bayitanga Kapiteeni Brian Bukenya, oyo muwozi gwe yatta. Omulambo ogwa Brian gwe baasuula ku kabenje, naye ye Brian teyagwako ku kabenje. Nze yekolera itongo.